Mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutwegattako amannya gange nze Waswa Emmanuel nsuubira muli bulungi era nkusomeza na tuli munakusomeza 2 ya ebile na kutaano tugende Christmas gabeera mazaalibwa ga Waswa Emma awo mwaka guwedde gwelako ennaku ntini nnyo kikyokoze mwaka guno atuba tukomeye ne humanitarian charity okuleka ntukyusa obulamu bw'abantu baffe kwekyo tusobola okukola program ekutusibwako Beaver Organic Access Building Dr. Senjobe Richard namba y'essimu 07 namba y'essimu eri ku screen tunula wale akabonero ka Beaver namba kweri then banafa ba Beaver Organic Access, aba branded shoppers abo bakola ku nsonga za ngoye kwambaza abaana Christmas season eno tukola ngobudde bukyalo fune ku lugoye nabo namba yabe ku screen kweri ku mukono gwe gumwogo ne pista to cream bizigo ebyensuzo abagala okweruka n'okunyirira mwena ku nsonda eyo kakati okuva obulwadde buno balumima mawuggwero bwajja mu ggwanga ebintu bingi byakyuka ebintu ebipya bitaliwo byabeera introduced okusobola okuba nga twalina okulwanyisa obulwadde buno. President Museveni yaintroducing ebintu nga kafew. Abantu abasinga obungi kafew twali tumanyi naye kafew twamutegeera lw'obulwadde buno bwatuzingako. Munango nakulolwa leero nze okukyalirako family emu nga effects of kafew okubeera kwa kafew kuletedde bangi ebizibu era ng'ono yemu ku bakyala gwe ngenda okunyumyako ne wano mutabani we yagwa mu Butto najja lwa kafew okusinza bwe yaŋŋambye katandikirawo oli otya Lungi sebo sibyo tena sebo gye baliko sebo nawe gye baliko sebo ja kwongera ku ddoboozi sebo amanya go gwani amanya agange nze Nakato Jackie sebo obeera muganda wange nze Waswa Emmanuel sebo kakati Nakato Jackie oli bulungi bwentyo nanyongera ku ddoboozi bwentyo omwana ali atya mwana atalyokeera nakati abadde mulwadde atwakava ku kitanda ennaku nga 3 nnyo zonnoonya naye nga sirabika kwe kutuukako leero njaga tutandikire nyini ku nsonga saga tugende nnyo wala olina emyaka emeka? Myaka nyina 27 27 omwana we yabaaki era byatandika bityo okutuuka okujja omuliro gwe waŋŋambye n'engalo okuba nga zeegasse zaali ennaku z'omwezi nga 28 ogwokutaano ne batugamba muzeeyi agenda kwogera zaali ssaawa 2 ez'ekiro nga mutuuziza kayumba ka mobile money okuba nali mulwaddemu ne ngamba ndutuulakaawo kati nenzijjako Butto ne mutuuza wansi kati ngende wa munnange nnoonye omuliro bugumye mangu tujjewo ebintu ng'abasirikale bakoze eki bajja era batusisimula nnyo beera sigwe gwali gusoose balinga bakola ki batugoba kukuba okolako mirimu ki bo nali nsikako mberenge ne chipusi ng'obisiikira luddawa ku Kyennabweru byalinga bitambula awa era bwe bityo mpola nga bw'obimanyi ennaku zino yali era bya covid kufuna bulungi naddaawo ngendo okyukawo enti nga baŋŋamba omwana we agudde mu Butto nawulira ennaku nakaaba nga sirina kyakkola ngamba omwana nga abadde atudde kayumba yimusa atya n'agwa mu Butto bantu ne baŋŋamba toyina kyakkola guma nenkwata amazzi nenjiira omwana mbutamanya ati mbutamanya obwo ne baŋŋamba omwana bamutwale mu ddwaliro nga ne ssente oluusi z'okola ku kkubo tezikola ki njagala kusala tuddewo katono nnyo ku mboozi eyo lwali lunaku lwongambe zaali 27 zaali 28 lunaku lwali lwakutaano mwezi gw'okutaano ng'omukulembeze agenda kwogera mwali mbeera yali etya mbeera yali ng'etusumbwa nga abasirikale babeera batugoba babakangakanga abaga muve ku kkubo mugende oluusi mwakagenda ku kkubo omunoonya ssente ne bajja ne babagoba oluusi abamu ne babakuba n'obbakuba waliwo omwami omwatera okwambala gambutu zitabeera mu yunifoomu yasinga nnyo tulugunya abantu nolula nali ntambula awo ng'omwana nga amaze okujja nali nva ku poliisi sayidi we watyo nga bagoba ababooda nansindika owa booda era yali antomedde nanga mugamba lwaki onsindika embeera waliwo embeera gye mwatuusa ku mwana wange nanga tonyumiza gasiya bula otambula onvire nyinza n'okuba omugere n'ogweri nesirika kakati njala kumanya kkolo lwennyini omwana ono lwajja emboozi etandika etya mukadde awo zaali sawa nga mmeka
zaali ssaawa 2 bazaaliza kakoona ssaawa 2 ez'ekiro abasirikale ne bajja muno mwe bajja bakuba obugombe piipi muve ku kkubo ne bavuka ku mapiki abantu bonna ne baddukira abamu bayingiranga mu bizimbe soka ndemu katene omwana antabula antabulamu boss mulenzi obadde ki sagala kunsumbu owulidde osirike nja kuba ebisapatu essaawa zinonzi tugende okay kakati obadde kyannyonnyola zaali ssaawa 2 zennyini nga zaakawera olunaku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokutaano mwana wange lwe yagwa mu Butto ng'abasirikale batugoba. Mbeera yali etya awo njanya okumanya interview y'abasirikale bajja batya okutuukako baali bava ino ku poliisi Nansana kuba bajjira ku ppiki ne bajja ne bavaako nga batugoba mwana wange n'ayimuka n'agwa mu Butto abantu bonna nga batandise okudduka essebo okay mukavuya nga mpapa essebo tupapa omwana we yagwira mu Butto kati gomanya otya nti omwana ayidde nali nkutamya enjoola muliro nteke kulimbugumya enzijewo ebintu ngenda owulira omukyala bamuyita maama Agustin maama Andrew agudde mu Butto essebo nayimirira nawunga mukutya okunja amazzi agali mu kabaketi ag'obumonde ge namuyiira nga simanyi era akapale kakwata konna ku mubiri ne bamutwala mu ddwaliro lya Life Care awo nga ku Nexus yajja wano ku mukono ne ku kugulu wano essebo no bamutwala mu ddwaliro ne bamuyubula kugulu ne kuzimba omukono ne guzimba nawulira bubi natya alisookyanga ku mwana byansobera sirina ssente era yakweyiya ya covid nanga si byangu kakati waddukira wani mu kusooka ng'omwana otegere nti ayidde siina we naddukira aba natambula ne ngenda ku ddwaliro ne nsanga omwana gye baali bamututte kuba ye bwe basookayo nze nga sinnagenda ne musanga ne omwana wange yantiisa kugulu kuno nga kuyidde mukono nga guyidde kana kange ke nazaala nga kalamu wasobola okunoonyerezaako okugendawo ku poliisi okukubira omulanga siina gye nalaga lwaki tewagenda natya watya ku poliisi natya kuba mulimu abangamba togenda bireke ogenda taanuula embeera ate ng'oddukira be baakugoba siina we nalaga sigenda kulimba kati okuva olwo mbeera ki yaddirira ng'omwana ayidde kuba wali osirika chips ongambe chips natuula tewali kyakulya landiroodi abanja nina okujjanjaba omwana ono gw'olaba kwegamba nga ndyawe era n'essaawa zino landiroodi akyammanja embeera yampisawo embeera ya covid yennyize ne bagenda ne batusiba lokodawuni ayina amabwa yeetaaga okunywa ng'anfuna oli n'akuwaayo n'omuwa kyanywa bwe bityo oluusi ekyokulya kibula ayina amabwa yeetaaga okulya era teyalinnyako waŋŋambye nti engalo z'omwana zeegasse zeegasse muno wano tezeefunyulula mwana wange gwe nazaalanga mulamwa nnuma tezeefunyulula naye yennyini agira ekiseera n'akwata bw'ati ng'alaba tezikola ki tezivaayo wagezaho okumanya webagano zigattululira kale nagezaako eyo kukosa entebe naye nga basaba ssente nnyingi koswa entebe gyetujjanjabira mirako lwakubadde essaawa zino ekipapula kyanjulikako kyayiikako amazzi naye nga baali bampa ekipapula abakosu bagamba batya baŋŋamba baagala $2,200,000 okumusaliza engalo ne baŋŋamba onaasobola mmeka ne mbagamba mbabuulire sirina ssente kapula kansooka enzireka ndabe $2,200,000 kosu zeyakusaba essebo okusala engalo z'omwana ziddewo essebo baakuwa essuubi nti zinadda baŋŋamba zijja kudda kuba nnyina be nalabako era abaliyo
Of course naffe tujjanjabiddeyo omwana Miracle. Engalo ze zigenze ziwala naye bannayuganda badde bamujjanjaba ne bamafiira. Kakati bulamu ki bw'obeeramu nga ng'oggyeko omwana nti engalo zeetaaga okukomyawo. Obeerawo mutya ndaba ennyumba nkalu temuli kirimu. Mbeera ya COVID eno ebintu byange ebisinga byonna bisinze olw'okubeera nga njagala omwana wange akole ki. Embeera ya COVID eno yennyigiriza kuba ebintu byange nali mbiyina naye essaawa zino byonna bikoze eki. Bino nnoonya omwana akyanaalya landiroodi akubanja. Buli kimu kwegamba embeera yennyize. Ongambye obisinze? Ssebo. Kuko okyakolerawo ku chipusi n'ebisigadde? Sikyakola ssebo. Lwaki tokyakolawo? Mbeera toyina kapito. Mbeera mpanvu. Kapito yaliwo mmeka? Kapito. Kale mbeera ng'enno oluusi wagulangayo kilo 2 mune nga womanyi okweyiya n'ogulayo bumonde bwa 5 Butto nga wa 8 kuba sageti yali egenda erinnya n'amanda bw'otyo. Weegattagatanga oli mitolo 15? Bwentyo bwe nnali sigenda kulimba. Byaggwawo bitya? Mwana wange bwe yajja obusente bwonna bwe twali tuyina twabulya mu COVID ne buggwawo essebo ate ng'ayina okunywa bangamba ow'omuliro anywa. Ebanywa nnyo? Essebo oluusi nga toyina n'ogenda ku dduuka oluusi ne weewola ng'ayina okunywa nayo n'ofuna akasente mpola n'osasula bwentyo mpola mpola. Wow, embeera y'eno omukyala Nakato Jacqueline gy'alimu. Ensonga za Kafew yaleeta ebizibu. Omwana we yagwa mu Butto nga bakolerawo ku kkubo enabweru. Embeera ya COVID, embeera ya Kafew wano mu ggwanga ffe ababeera e Kampala tugimanyi nti kasa ziwera ssaawa emu nga zigenda mu 2 awo otandika okulya ffirimbi nga zivuga. Olwa directives omukulembeze w'eggwanga ze yatuwa nti ssaawa 3 mwenna abaagala waka oba ffenna abaatwagala waka. Uganda y'ensi mwe tuli ng'abantu bangi baakolanga budde bwa kiro ekitakyasoboka. Era embeera zembeerako mu kkuba ekiro, obudde bwe ntobeerako mu kkuba ekiro, ogenda okulaba abakazi babagoba bayaayaana. Oluusi oli aba yakateekawo chips ze zaakatandika okukolebwako, abasirikale nga bayitamu. Babeera bakola kituufu kuba babeera ku order olw'ensonga nti omukulembeze naye alwana kulabika nti akendeeza obulwadde. Ze zimu ku measures ze yateekawo. Ono si omukyala yekka wabula bangi bali affected olwa COVID-19 ono. Azenga acyankalanya embeera ebintu nga Kafew byatta obulamu bw'abantu bangi, business nyingi zaafa, abantu tebakyasobola kufuna ssente. Naye ekibuzo kiri nti handling ey'abasirikale oba abavunaanyizibwako ku handling abantu kuba kugugumula mbooka ebeera ng'ekaabawo ku street muganda wange babeera bagobagana misinde n'abantu gubeera muvuyo mungi ddala nga bw'okiwulira kati. Ono n'abala bangi abali eyo. Mukyala akaaba olw'omwana engalo zajja yafuuka mulema okuzifunyulula $2,000,000. Neebuuza bwebuuza nti singa abasirikale omukyala bayogera bogezi naye kyandibadde kitya? Yatya okugenda ku poliisi nga naye atyayo olwa ignorance yetuna mu bantu baffe kubanga balina perspection embi mu byo by'okwerinda bano oba okitegeera. Kati olina nteekateeka ki ezinoonya ssente? Biwanvu essaawa zino ogenda n'okola n'onnyuka n'2,000. Oyina okulya oyina okunywa. Ensalawo nkunoonyeeko nfuneko ku buyambi eri omwana wange Andrew. Osinga kunjagaza buyambi ki? Bakulongoosa mwana wange. Kasita omwana wange atereera engalo ebisigadde mansobola omutwalira maama wange nga mulamu nentetenkanya embeera. N'essaawa zino wuuyo mulema. Ongambyeko nti engalo zitandise n'ozizimba? Era zo zizimba mulimu omuliro kuba ngamba gugenda gudda mpola. Omuliro ogenda okumuwa treatment etawera? Wala ofunye okubujjanjaba buli serious ng'oggyeko obusookerwako? Bamujjanjaba naye nabo baasabanga ssente nnyingi oluusi n'enkozesaako ku bigandaganda bye bandagiridde. Ani yakuwadde ennamba yawe? Omukyala Naalonga ali Saudi eyagimpa. Yangamba yakulaba kuki
Kuzino gundi ku YouTube. Najimpa nangamba yogerako ne emajja kuyamba. Bannayuganda ndowooza muwulira embeera abantu gye bayitamu. Kino kyefaananyirizaako embeera Miracle gy'akola ki gy'alimu. Kale Miracle ye yajja omubiri gwonna, ono ngalo yazikuba mu butto n'amaviivi gono ne gajja. Well and good bamujjanja bena wabadde atuuse. Naye kati sajjale zennyini nga ze tukola ku Miracle ye sajjale gye ndabye. Oba sajjale Miracle naye asigaza sajjale ya mukono. Kale n'ono engalo ziri bwe ziti zeefunya. I think cameraman agezaako zikulaga bulungi osobole okulaba engeri omwana ono gye yajjamu. Milioni 2.2 2 abakozi basaba milioni 2.2 ze basaba omukyalo ono okulongoosa omwana. Manyi kyekitegeeza ku koswawo. Kyekitegeeza nkimanyi omukyala bw'ayogera ekyo. Okuyingiza omwana ku kosu muganda wange okumujjanjaba. Oyo Miracle kalimbukadde 15 okudda waggulu ezimugenzeeko okutuusa mulabirako awuka. Kale ono bwangamba milioni 2 okulongoosa ekyo kibatu n'obugalo babufunyulule bubeerenga zino ezange oba ng'ezizo. I can know and I can understand kyaliko. Kati mbuuza ekirala kati kyebugalo kyo weekiri naye obugalo bwo tubwetaaga obulongoosa. Seera nnyingi naye kati tunaasondako ze tusobodde okusonda era nja kwandiza buli mwagenda okubako kyanteerawo tusonde ku ssente ezo ze tunaamuwaayo weewaawo bwe naabayo omuzira kisaalina obusobozi obunkwatamu ng'okwatamu nga tulongoosa engalo z'omwana nga ziddawo nga tukisobolamu bwe kiraba kiganye kale tukyuse obwa maama. Kakati maama nga bwe tukyaloza ku milioni 2.2 ez'okukyusa ez'okulongoosa engalo. Gwe ng'omuntu olibeerawo otya? Obulamu bwange bwakaluba nnyo mbeera ya COVID. Naye nsaba kuba ndi mukazi mukozi era nkola ndi maama. Ayinayo kyasobodde. Ate ofaana maama Miracle. Ayinayo kyasobodde. Baby boy, yogera okukaaba. Ayinayo kyasobodde. Ankwate ku mukono. Obangulirayo kantu konna. Obangulirayo pisi y'amanda. Nziremu nkole bye nnali nkola. Obulamu bwange butambule bulungi naye obulamu bwange buli mu nnaku. Mwana wange nnuma. Okyasobola sika kika? Kyasobola ssebo okuddamu n'enkola bulungi nnyo. Ebikala byange n'embikuwa. Ssebo nziramu bulungi nnyo okukola. Kubeera okukola nkwagala kuba obeera okola oba bulungi. Ebikala bya chips bya seremeka? Mulimu ez'omutwalo, ez'ogumu ekitundu, bwezityo ssebo. Ate chips zisogerwako oba wetaaga mbaliramu katono nnyo wetaaga ekikalaayi? Neetaagayo kalaayi, neetaagayo sigiri. Sigiri ya meka? Sigiri ekola obulungi eringa mu 3 ssebo. Egigira mitwalo ngenda kitundu. Essebo. N'obummonde obutandikibwako. Bwanga bwa meka? So otandika n'obw'omutwalo. Omwone bwa mutwalo? Essebo. Sije bwa mukaaga? Essebo. Ekirala? Pozi kyensaba. Nsaba ayina kasobodde. Akasente k'ekifo ko sirina. Kaba kameka? Mitwalo 4 ofuna ssebo. Egyo mitwalo 11? Ssebo. Kitegeeza weetaaga emitwalo 11? Ezo dola $30. Bwe nkuwa emitwalo 11 oddamu n'okola? Nziramu n'enkola ssebo kuba njagala okukola mbezeewo andulu wange oyo wange oluusi n'ekyokulya kibula. Mwanywedde kacaayi leero? Yenna muwadde naye nze oluusi mba saagala birowoozo bye mba nnina. Ate wootoolijja kufiira bwerereze kuwulira va mu kusaaga olowooza bw'otoolya onobeerawo? Toolya kuba tewali kyakulya? Luusi munnange oba toyina. Kati olwaleero luziri 6 olinawo kakikwetegese? Ninamuko omuceere omwo ngenda kumufumbirako. Ate nva munalya mukalu? Mwana wange amanyi ebizibu nenguba mukalu kasita omuwa caayi alya. Newaaba caayi nga temuli sukaali n'omuwa alya. Obulamu butambula? Eno ennyumba wange bagibanja mu mika gye? Nimba kati bammanji emyezi 2. Sente meka? Mba ya 8 ssebo. Gye mitwalo 16? Ssebo. Ebintu emboozi I'm very sure mujulize emboozi no nzifula brief nnyo mba njagala tutegere mangu ebikirimu.
ono aliwo anayagala emitwalo 15 150,000 okusobola okuba nga agula ekalayi n'ebisigalidde ebisiika chips alabirye mutabani we. Ebyo byokasabibaawo obulamu bukyuka alina okukkiriza. Tebalina kyakulya mu nnyumba baba banja emitwalo 8 emyezi 2 emitwalo 16 bw'omugattagattamu nga yeetaaga emitwalo 4 yasobola okufuna ekyokulya kyaliisa omwana nga bwe tunoonyeza ezinaamukolako. Oba osanga bwe tunaba tumuwadde omulimu ajja kuba yeeyambayamba nga naye bw'aterekayo nga bwe tumugattirako miliyoni 2 asobola zifuna. Miliyoni 2 sente nnyingi okusinziira ku ze tujjanjabisiza abantu. So n'olwekyo mbasaba mitwalo 15 egigula ebikola chips tuzisobola. Nabagamba sisaba bingi nnyo kubanga ffenna tetulina ssente. Naye ezo ezisookerwako 15, 25 ago mugasobola mugampanga bulijjo. So omukyala Nakato Jacqueline mwannyina nzoono tumukwatireko ku namba yange y'essimu mugimanyi eri ku screen 0755105655. Jacqueline Wandisebo. Abantu bano bagenda kumpa kasente. Esebo. Ngenda kuzuka. Esebo. Nenjagala lweziramu mwe malo zikutuusaako. Esebo. Njagala omulala gongamba ng'omutaddewo. Esebo. Omwana ye sente zeetaaga nnyingi tujja sonda mpola. Esebo. Kitegedde bulungi? Esebo. So kyekyo. Kale yongera okukakkana. Ongaye mugenda kulya ki? Nafumbawo omuceere. Tekulimba. Nja kuwayo 15 okuliza. Okulyo kumva saagala lwenzi ono saagala ate muli makalu nammwe ate. Nsanyuse. Okulyo kumva n'alyako waki. Nsanyuse. Kale mubeere bulungi mweraba.